Mawulire genkuleetedde olunaku olwaleero si mawulire malungi yadde n'akamu. Mwana muwala Joylanda yakuyimbira akayimba ka Rolex nti abakazi bwe ziba Rolex nze ndi wamajana. Omukazi oyo bambi yafunye akabenje oba yafunye akabenje olunaku olwajjo ng'ava e Kasangati okubeera ng'ate apafominga. Bambi omukyalo oyo jjukira yali yava mu TNS n'abeera ng'ayingira mu kibiina oba ekya TCM. Eno nga gye bamuweera Toyota Noah empya, management empya eyo ye yamuwa emmotoka eyo abeere nga ng'ekirabo abeere nga atatandika okubeera ng'agikozesa mpola n'okubeera nga akola music. We bambi yafunye akabenje nga bw'ogezezzaako okubeera nga olaba byenkuwaddeko awo. My name is Nambasya Medan Lutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Lutaya. My mother is called Naisisije. Abanji Gomanyinga, nice and lovely. Chingese wano olunaku olwaleero kulina video okuja mu media. Zizenga your last option nga option yokayuka gyensigaza. Because we have tried everything. Chomanyi chomuntu chosobola ogezaako nzire ku ssomero kigaana. Right now ndi mu senior 4. Naye sinaba kudda ku ssomero. Ensonga ennemiseza okudda ku ssomero sinti oba njagala requirements, sinti oba pocket money wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yasome era nga bajja mu media kubanga naye waliwo back then nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala ku kuno n'alinnya lya tata wange kubanga akimanyi alina balabirira, alina abaana abalala, alina family endala, tamwogerera bubi, tajjayo mazima nga bwe kiri. Nange ekindese wano si kumuvuula. Nzize wange nenegayirire tata wange bambi sandi yagadde butakola bino bibuuzo ndi mu senior 4 kale ebirala bireme naye school fees si mungi. Nze ne mama wange tuzunze ku makooti tukubya amasimu tuyize mbe tumanya bayinza okutuukako nkukubidde ngezeza kufuna amasimu g'abantu kukubu bandi bonna nkukubire kasitole eddoboozi nga lyange ng'ojjako naye bambi nkwegeeridde nalina omutasobola okuntu waba yenga omuntu nova katabulabye information eri mwino video mukimumpeereko. Mawulire si malungi nnyo nga bw'ogezezzaako okubeera nga owulira. Oyo ye muwala wa Geoffrey Lutaya omuyimbi agezaako okubeera nga akaabira taata we okubeera nga ate amuweereza school fees abeere nga tamisinga bibuuzo ebigenda okubeera nga bitandika mu mwezi ogwa 10. Ye Geoffrey Lutaya avuddeyo n'abeera ng'ayogera bw'ati ku nsonga eno. Gye ndi munnange mugamba mutya? Gye tuli tuyina amawulire ge tufunye wano kavidiyo akatambula ng'omwana agamba tafuna buyambi ate nga mwana we. Omwana oyo ekisooka mwana wange naye kyesaba bambi abamukozesa batemuteeka mu kamera mwana muwala. Omwana oyo nasasula ku Stamaris Ensuube gye yali alina okusomera omwaka guno era ndowooza muntu ne bwagenda yasibasa omubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi. Ekyakimuntwazaayo nga ndaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte Mulago. Okutuuka e Mulago nga taliyo, ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya. Nendowooza nti Stamaris Ensuube lirina history ow'empisa nennimirako nti kangende munoonyeza ekifo n'ekifuna ku Stamaris Ensuube nga gyalina okusomera. Maama we yagamba nti eryo essomero siryagala. Omwana wange kamuzze w'abadde gy'abadde yali ali ku ssomero, tumanyi ali ku ssomero nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange nagamba naye okimanyi nti omwana oyo tasoma bamugoba konze bamugoba batya. Nensindikayo omuntu ku ssomero nembuuza omwana yakola ki? Ne bamugamba nti omwana yakuba omusomesa ne tumugoba tadda wano ku ssomero. Kati nga bwe mwegayiridde alidda kukolawo bibuuzo. Eryo si essomero eryokubiri mu mwaka gumu nti ne bagamba ajja kudda kukola bibuuzo. Tebaagala mulaba ku compound ya ssomero eryo. Awo ne bavaawo. Kyokka nno ye yali tankubiddeko okuŋŋamba nti omwana baamugoba mu ssomero.
ng'omwana gyali tasoma bamugoba. Muzadde yankubira n'aŋŋamba kati ne bagenda yenyi n'agenda n'afuna essomero. Ne bamugamba okubeerawo kano akadde paka kukola bibuuzo mujja tuwa miliyoni emitwalo 9 oba emitwalo 96. Era bwe babadde bakolera ebyo nga nabawadde kodda nataddeyo kodda miliyoni 1.3. In fact ndowooza naako bwe bakafundikoledde nga twabongedde n'enkaaga nga obanga babanji emitwalo 8 oba mmeka, era n'okubaweereza enkaaga ezo nga manyi ziba ziggwayo. Oli gwe naziwadde yagambye bugambi nti bamugambye bugambi nti waliyo ezibulako emitwalo 8, naye ng'omwana tebasaana mukozesa ebyo. Era kyenyinza okugamba nti omwana oyo bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno. Omwana amukula alina emyaka 17. Tubeere naye amanye ekika kye. Nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna. Ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10. Kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa. Abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda n'abo abantu abalala be mbasobodde. Oluvannyuma lwa Top Dancer okubeera ng'afa kyakutte ku bantu bangi nnyo. Mama Alienskin yakaabye ng'agamba nti omuntu ono bandibadde essaawa eno bamusibye dda ng'ali mu kkomera, naye kyewuunyisa okubeera ng'ali mu kubeera ng'ataayaaya butaayaaya. Era ng'ensonga gy'agamba agamba nti olw'ensonga nti omuntu ono y'omu ku bawagira NRM bayinza okuba ng'ensonga ye tebali mu kubeera nga bagikolako. Naye nga ye Patrick Mulwana oba Alienskin yavuddeyo olunaku lwajjo nga bwe nakugambye ku mawulire ago ne nkugamba nti omuntu ono yagambye nti tamanyi oba anadda ku stage n'abeera ng'apafominga mpozi okubeera ku online shows. Nga luvuddeko katono nkutwala ew'omusajja ono pastor agezezzaako okubeera ng'avaayo n'abeera ng'ate asabira mwana mulenzi ono Patrick Mulwana nti olibeera ddogo bibeera biki byamusindikira ebimuleetedde okubeera nti ayogerwako mu bubi nti yaleetedde okubeera omwana ono ng'afa byonna bibeere nga bigenda wala. Byonna kambikuwa obeere nga olaba tubeera okubeera ng'olikinga video n'okugenda mu comment section yawe. Ate Alienskin kansituke mpaniko omukono ku lulwo mu linnya lya Yesu. Mukama akuvunuse ebizibu ngenda kubizanyiza bampita pastor tenambi muddiza nzizaayo amalogo gaddayo buli kimu embeera embi omubi gyasimba mwana w'omuntu oba mu bizinensi ye oba mu mubiri gwe oba mu makage embeera etambula neddayo negisindika ekyo. Mukama yampa obuyinza n'amaanyi. Kansituke ku lwa Alienskin kansituke. Ayi Mukama waffe taata, Mukama oli mulungi, oli mugulumivu, nkusinza nkugulumiza. Mukama nakusinza ng'obutakowanga taata mu linnya lya Yesu Katonda omulamu. Nsooka okwenenya ayi Mukama ndi mwonoonyi nange nnyo nga simanyi nga mmanyi ayi Mukama taata nkusaba onsaasire onsonyiwe.